Mukama waffe yeebazibwe nnyo Yesu Kristo. Mukama yeebazibwe nnyo. Olunaku olwaleero tutindize okuva e Kampala tuli eno Ggalamba okyamira matugga gye tuzze olunaku olwaleero tugenda kusinziza wamu n'eggwanga lyonna nga tuli ne bannaffe aba All Saints Ggalamba. Kyaki eno ya byafaayo. Tugambiddwa nti omukyala w'omulabirizi w'ennamirembe eyawummula yagiteekamu nnyo omukono okulaba nga eyimirirawo. Twebaza Omukama nno atuwadde obulamu obulungi n'abayise mu kusoomoozebwa nammwe tubasabira. Abazizza abaana mu masomero nammwe tubasabira. Ate nammwe abatabannabazzaayo tusaba Omukama abawa obusobozi. Tugenda kubeera nga tusinziza wamu ne bannaffe. Eno sabbiiti ya kwagala. Ayagala munno. Omukama atugamba buli omu ayagale munne nga ye bwe yeeyagala oba nga Kristo bwe yayagala ekkanisa. Wulira eddoboozi ye programu tutandise okusinza. Omubuulizi Epafula Lubega kiwanuka yagenda okutukulemberamu mu saaviisi yaffe ey'olunaku olwaleero. Katutandike okusinza. La mwenyo agagaba ye katonda gaba weletu chisa ababela monyebuga bambala entukuvu bayoza engoye zabwe mumusaayi gwa Yesu bava mu mawanga gonna ne bafuuka baana be etabali bamonona kakano balokole. Yesu olw'ekisa kyo eyo gye ndibeerera abantu ab'ensi eno banyome bandulire naye essanyu lyabwe lyonna teriyinza kulwawo ery'abaana ba Katonda lya mirembe gitagwa. Eno ye sabbiiti ey'okwagala. Okwagala kwa Katonda nga bwe kuli gye tuli. Katonda kwagala, naye abeera mu kwagala abeera mu Katonda, ne Katonda abeera mu ye. Abooluganda abaagalwa, ebyawandiikibwa bituwulira mu bitundu byabyo ebitali bimu okukkiriza n'okwatula ebibi n'ebyonoono byaffe ebingi tulemenga okubikisa n'okubikako mu maaso ga Katonda
ayinza byonna kitaffe ow'omu ggulu naye tubyatulenga n'omutima obutereevu ogweggonjebwa oguboneredde era oguwulira tulyoke tusonyiyibwe olw'obulungi bw'ekisa kye ekitagerwa era newankubadde nga kitugwanira ennaku zonna okwatulanga ebyonoono byaffe mu maaso ga Katonda naye okusinga ennyo kitugwanira okubyatulanga nga tukuŋŋaanye nga tutabaganye wamu tumwebazenga ebirungi by'ebikulu bye tuweebwa mu ngalo ze tumutendereze nga bwasaanira ennyo tuwulirenga ekigambo ekitukuvu ennyo era tusabenga bitwagala ne byetwetaaga eby'omwoyo n'eby'omubiri kyenva mbabuulirira nga mbeegayirira mwenna abali wano okujjamu nange n'omutima omulongoofu n'eddoboozi erikakkamu awaleeta ebeeyisa eky'omu ggulu nga twatula nti ffenna nga tufukamidde. Ayi Kitaffe ayinza byonna era oweekisa ekingi tukyama okuva mu makubo go ng'endiga buzibula tugoberera nnyo okulowooza n'okwegombera emitima gyaffe tugaana okuwulira amateeka g'amatukuvu tuleka ebitatugwanira kukola ne tukola ebitusaanidde kukola so nga n'obulamu tebuli mu ffe naye ggwe ayi Mukama otuddiremu faana kw'abalina ebibi ayi Katonda obasaasira abatula okwona kwabwe obazza aboneredde nga bw'asuubiza abantu bonna ku bwa Kristo Yesu Mukama waffe. Ayi Kitaffe oweekisa ekingi era otubeere ku bwoyo kutambula leero n'okwegendereza nga tukutya ggwe era nga tukolera obutuukirivu erinnya lye tukutendezebwe. Amiina. Otuwe tukwegayiridde Mukama waffe oweekisa abantu babakwesiga okusonyibwa ku byonna bye twakakoze mu mbeera zaffe ng'abaana b'abantu. Mukama twonoonye Taata tetwagaliza ettima obukyayi obujja n'obunnanfuusi tusaasire ayi Katonda ayinza byonna otulongoose eby'omunda kyokka n'ebyokungulu obitulongoosereze ekitiibwa kyo Mukama kyeyongere tukusinzenga obutamala mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Essala y'abaana ba Katonda Kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka bwo bujje byagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe emmere yaffe ya leero tusonyiwe okwonoona kwaffe nga ffe tusonyiwa abatwonoona totwala mu kukemebwa naye otulokole mu bubi kubanga obwakabaka obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Ekitiibwa kibeere Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Mutukuvu bwe kiri ne kaakano bwe kiriba emirembe n'emirembe. Amiina. Zabbuli ey'olunaku lw'olwaleero gye tugenda okusoma mu mpala ennaku z'omwezi nga 11 Zabbuli ya 56 gye tunaasoma ennaku z'omwezi nga 11 omwezi guno ogwokubiri enkya. Zabbuli eyo yeenaasomebwa ku mpapula 320. Onsaasire ayi Katonda kubanga abantu baagala kummira nze okuzibya obudde nga balwana nga banjooga. Abalabe bange baagala okummira obudde okuziba kubanga abalwana nange n'amalala bangi. Buli lwe nnaatyanga neesiga ggwe. Mu Katonda ndyebaza ekigambo kye, Katonda gwe neesize siritya ab'omubiri bayinza kunkola ki? Bakyusa ebigambo byange okuzibya obudde, ebirowoozo byabwe byonna bimbaako olw'obubi. Beekuŋŋaanya, beekweka, bekebera ebisinde byange nga bwe beetyaga emmeeme yange. Baliwona olw'obutali butuukirivu mu busungu suula amawanga ayi Katonda. Ggwe obala okutambulatambula kwange, oteeke amaziga gange mu kasumbiko. Abalabe bange ne balyoka badda ennyuma ku lunaku lwe ndikkaabiriramu. Kino kye mmanyi nga Katonda ali ku lwange. Mu Katonda nditendereza ekigambo kye,
mu Mukama nditendereza ekigambo kye. Katonda gwe neesize sitya abantu bayinza kunkola ki? Ebirayiro byo nkunze Katonda bisasula ssaddaaka ez'okwebaza eri ggwe. Kubanga wawonya emmeeme yange okufa, tewawonya bigere byange kwesitala, ndyoke ntambule mu maaso ga Katonda mu musana ogw'abantu abalamu. Ekitiibwa kibeere kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu, nga bwe kyali olubereberye, bwe kiri ne kaakano, bwe kiriba, emirembe n'emirembe. Amiina. Tuwulire ekitundu ekigenda okusomebwa ku lwa lunaku luno. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda. Ekitundu kyaffe ekisooka tukisanga mu luberyeberye ensuula 12 okutandikira ku lunyiriri olusooka paka ku lw'omwenda. Peegi eri 14, oluberyeberye 12 okutandikirawo paka ku lw'omwenda. Wagamba bwe wati: awo Mukama n'agamba Ibulayimu nti, va mu nsi ya nnyo era awali ekika kyo, n'ennyumba ya kitaawo, oyingire mu nsi gye ndikulaga. Nange ndikufuula eggwanga eddene, era anaakuwanga omukisa, era naakuzanga erinnya lyo, era beeranga mukisa ggwe. Nange naabawanga omukisa abanaakusabiranga ggwe omukisa, n'oyo anaakukolimiranga naamukolimiranga nze. Ne mu ggwe ebika byonna eby'omu nsi mwe biriweerwa omukisa. Bw'atyo Ibulayimu n'agenda nga Mukama bwe yamugamba, ne Luuti n'agenda naye. Ibulayimu yali yakamaze emyaka 75 bwe yava mu Kalani. Ibulayimu n'atwala Salaayi mukazi we, ne Luuti omwana wa muganda we, n'ebintu byabwe byonna bye baali bakuŋŋaanyizza, n'abantu be baafunira mu Kalani. Ne bavaayo okuyingira mu nsi ya Kanani, ne bayingira mu nsi ya Kanani. Ibulayimu n'ayita mu nsi n'atuuka mu kifo kya Sekemu, awaali omuvule gwa Moole, era Omukanaani yali mu nsi mu biro ebyo. Mukama n'alabikira Ibulayimu n'ayogera nti, ezzadde lyo ndiriwa ensi eno. N'azimbira eyo ekyoto eri Mukama eyamulabikira. N'avaayo n'agenda awali olusozi ku luuyi olw'ebuvanjuba olw'e Beseri, n'asimba eweema ye. E Beseri nga kiri ku luuyi olw'ebugwanjuba, ne Ayi ku luuyi olw'ebuvanjuba. N'azimbira eyo ekyoto eri Mukama, n'akaabira erinnya lya Mukama. Ibulayimu n'atambula ng'akyakwata ekkubo ery'obukiika obwa ddyo. Ekitundu kyaffe kikomyawo. Mukama abawe omukisa. Kale katuyimirire n'oluyimba olwa 333 nga tugenda okuwulira ekitundu ekyokubiri. Omwoyo gwange era gyekulukuta bulijjo
kusanyusa era kikolokota bulijjo kusanyusa byonna ebitalabika kakano mbirengete bibikulitwa kyeti kulw'ekisa kya Yesu erabi nafubyesi katonda yabironda alyoka akwasa ensonyi ery'amaanyi amangi ennyo alyoka akwasa ensonyi ery'amaanyi amangi ennyo ebyentiisa sibitya vumute ekiwumulo sikyayengeta naso sikyategana nate nina ennono y'obulamu kwekukkiriza Yesu era nnyimba n'essanyu ye mulokozi waffe era nnyimba n'essanyu ye mulokozi wange. Kati tuuleetuulize ekitundu ekyokubiri. Kama yebazibwa abooluganda. Ekitundu ekyokubiri kiri mu Abakolinso ekisooka Abakolinso ekisooka ensula ya 13 okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka lw'omusanvu. Abakolinso ekisooka okuva Abakolinso ekisooka ensula ya 13 kuva ku lunyiriri olusooka paka ku lw'e13. Agamba bw'ati nti bwe njogera n'ennimi z'abantu n'ez'abamalayika naye nga siba na kwagala nga nfuuse ekikomo ekivuga n'ebitaasa ebisaala era bwe mba ne bunnabbi n'entegeera ebyama byonna n'okutegeera kwonna era bwe mba n'okukkiriza kwonna n'okukkiriza n'enzigyawo n'okukkiriza kwonna n'okugyawo n'enzigyawo ensozi naye neesiba na kwagala nga siri kintu era bwe ngabira abaavu bye nnina byonna okubaliisanga era bwe mpaayo omubiri gwange okwokebwa naye neesiba na kwagala nga siriiko kyengasizza. Okwagala kugumiikiriza kulina ekisa, okwagala tekuba na buggya, okwagala tekwekulumbaza,
tekwegulumiza, tekukola bitasaana, tekunoonya byakwo, tekunyiga, tekusiba bubi mwoyo, tekusanyukira bitali bya butuukirivu, naye kusanyukira awamu n'amazima, kugumiikiriza byonna, kukkiriza byonna, kusuubira byonna, kuzibikiriza byonna, okwagala tekuggwaawo emirembe gyonna, naye oba bunabi bulivaawo, oba ennimi zirikoma, oba okutegeera kulivaawo, kubanga tutegeerako kitundu era tulagulako kitundu, naye ebituukirivu bwe birijja eby'ekitundu birivaawo. Bwe nali omuto nayogeranga ng'omuto, nategeeranga ng'omuto, nalowoozanga ng'omuto. Bwe nakula ne ndeka eby'obuto, kubanga kaakano tulabira mu ndabirwamu ebitalabika mu bulungi, naye mu biro biri tulitunulanga n'amaaso. Kaakano ntegeerako kitundu, naye mu biro biri nditegeerera ddala, era bwe nategeererwa ddala. Naye kaakano waliwo okukkiriza, okusuubira, okwagala, ebyo byonsatule, naye ku ebyo ekisinga obukulu kwagala. Ekitundu ayi katonda katukyukire emmeeza entukuvu ffenna nga tuweera mu maaso ga Mukama nga tugamba nti zikiriza Katonda Kitaffe Ayinza Byonna, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana w'omuyeka Mukama waffe, eyazaalibwa omuwala eyali olubuto lw'Omwoyo Omutukuvu, n'abonyaabonyezebwa ku bijja Pontiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'ak'emagombe embafu, ku lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'agenda mu ggulu, atudde ku mukono ogwa ddyo gwa Katonda Kitaffe Ayinza Byonna, naye alivaayo okukomawo okusala omusango olamu n'abafu. Zikiriza Omwoyo Omutukuvu n'ekkanisa entukuvu y'abantu bonna eri bonna wonna, n'okusa ekimu okw'abatukuvu, n'okusonyiwa ebibi, n'okuzuukira okw'abafu, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Kale katusabe. Sabbiiti ey'okwagala kwa Katonda ku peegi 119 ffenna wamu. Ayi Mukama, tukwegayirira nga watali kwagalana ebikolwa byaffe byonna tebiriimu. Tuma Omwoyo Omutukuvu atufukire mu mitima gyaffe ekirabo kino ekiwooma ennyo, okwagalana, okunywereza ddala emirembe n'ebirungi byonna, kubanga omuntu yenna atalina kwagalana newankubadde nga mulamu mu maaso go alinga afudde. Ekyo kituwe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Ku lupapulo lwa 40 era essaala eyo ey'okubiri ereeta emirembe ffenna wamu. Ayi Katonda aleeta emirembe, ayagala abantu bonna okutabagana awamu, okumanya yeggwa obulamu obutaggwaawo. Abaana bo balina eddembe ddala, ffe abaana b'abawombeefu otuzibire eri abalala baffe batulumbira, ffe nga twesittirawo okuzibirako, tuleme okutya amaanyi gonna agabule baffe ku lw'obuyinza bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Essaala ey'okusatu esabe ekisa era ffenna. Ayi Mukama Kitaffe omugulu, Katonda Ayinza Byonna ataggwaawo, gwatutuusa nga tuli balamu ku lunaku luno we lusookera, otuzuire n'amaanyi go, otubeere tuleme okwonna leero newankubadde okuyingira mu kabi konna, ne buli kitukola okirungamye enfugako,
tukole bulijjo ebiri mu maaso ge y'obutuukirivu ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Okusabira abafuzi abakulu mu nsi muno, Ayi Katonda ayinza byonna, afuga amawanga gonna era agalagira nga bw'oyagala, tukwegayirira olw'ekisa kyo okutunuulira eggwanga lyaffe Uganda n'omukulembeze waffe His Excellency the President of Uganda Yoweri Kaguta Museveni, era tuwaayo n'obwakabaka bwa Buganda, kabaka waffe Ronald Mwenda Mutebi wa Buganda, na bonna Mukama bwakwasa obuyinza okukwasa okuleeta emirembe mu nsi, okumalawo okutya n'olw'ekitiibwa ky'obulungi bw'eggwanga n'olw'obulungi bw'ekkanisa y'entukuvu ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Okusabira abakadde b'ekkanisa n'abantu, Ayi Katonda ayinza byonna ataggwaawo, akola wekka ebyamagero, tukwasa ekkanisa y'abantu bonna eri bonna wonna, naye okusinga ennyo tukwasa Ssaabalabirizi wa Uganda Kitaffe mu Katonda Dr. Kazimba Mugalu, Mukama mweyinyise mu maanyi go mu kisibo kye wamukwasa ekya Uganda, gwe Mukama okumumanyisa nti Mukama byonna bibyo, gwe Mukama okumukozesa mu maanyi ag'okwagala kwo mu mafuta go, okutujjanjaba n'okutuwonya mu ndwadde ez'omubiri kyokka era n'ez'omwoyo. Taata, tukwasa Ssaabalabirizi oyo, omujjuze amaanyi n'amafuta. Tukwasa omulabirizi w'obulabirizi bw'ennamirembe, Kitaffe mu Katonda Right Reverend Moses Banja, Mukama omujjuze amaanyi n'amafuta mu buweereza bwonna bw'omuyitidde okuweereza mu bulabirizi buno obw'ennamirembe. Tukwasa bassaabadinkoni bonna, naye okusinga ennyo Ssaabadinkoni w'obussaabadinkoni buno obw'ekazo Venerable Kenneth Sewanyana Emmanuel, Mukama omujjuze mu maanyi ag'okwagala kwo, omukozese. Tuwaayo abasumba bonna mu bussaabalabirizi, naye okusinga ennyo omusumba w'obusumba buno obw'omwererwe Reverend Nasani Mugalu, mujjuze amaanyi mu kuweereza ne mu kukola ebyo by'omuyitidde mu busumba buno obw'emwererwe. Ayi Katonda ayinza byonna, tuwaayo ababuulizi bonna mu bussaabalabirizi, naye okusinga ennyo ababuulizi b'obusumba buno obw'emwererwe, naye era okusinga omubuulizi wa All Saints Ggalamba Epafula Lubega. Mukama ompanirire, onyinzise ebitayinzika, nkuweereze n'emmeemeemu. Tuwaayo abayimbi bano aba church choir, Mukama bawambaatire mu kisa kyo. Tuwaayo Ayi Katonda ayinza byonna ekibiina ky'abakazi abakristaayo mu ggwanga Uganda, naye okusinga ennyo ab'ekkanisa ya All Saints. Tuwaayo Mothers Union kitange mu Uganda, naye okusinga ennyo All Saints. Mukama tuwaayo abasajja abakristaayo, abaami abafumbo. Ayi Katonda ayinza byonna, tuwaayo abavubuka mu kanisa, Youth Ministry, Youth Department. Ayi Katonda ayinza byonna, ogijjuza amaanyi mu kwagala ne mu kukolera awamu mu kanisa, kubanga ye kanisa. Tuwaayo ekitongole ekya Sunday School mu busumba bw'emwerere, naye okusinga ennyo Sunday School mu kanisa ya All Saints. Bayinzise mu maanyi go, Ayi Katonda ayinza byonna, obakozese nga gwe bw'oyagala era nga bw'osiima, mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Yesu nzija gy'oli nga nsuubira, nkufukamirira nga nkwesigwa. Jangu jangu ondongose, onalize ddala, onalize ddala, ontukuze. Katuweeyo abantu abali mu ngeri zonna. Ayi Katonda omutonzi era omukuumi w'abantu bonna, tusabira n'obuwombeefu abantu bonna abali mu nsi zonna, obamanyisa amakubo go, amawanga gonna gategeera obulokozi bwo, era tusabira nate ekkanisa y'abantu bonna era bonna wonna ebere bulungi, ogiruŋŋamye ogifuge bw'otyo n'omwoyo gwo omulungi,
bonna abayitibwa Abakristaayo baleetebwe mu kkubo ery'amazima, banyweze okukkiriza n'omwoyo gumu nga batabagana mu mirembe, nga bakwata empisa ennungi. Era tusabira olw'obulungi bwa Kitaffe abo bonna abali mu nnaku ne mu kubonaabona mu bigambo by'omubiri n'eby'omwoyo. Tuwayo bannaffe abalwadde, tuwayo abali ku bitanda, Ayi Yesu Omwana wa Katonda omulamu, tuwayo abakadde bonna abali mu kitundu kino n'ewala. Taata, beetaaga ekisa kyo. Taata, beetaaga obugabirizi bwo. Taata, beetaaga amaanyi go. Bawambaatire gwe wekka ayinza okubawonya. Tuwayo abaana baffe Mukama abagenda mu nsi ez'ewala okubeera nga Mukama bakyusa ku bulamu. Taata, abali mu Oman, Libya, Qatar ne mu Canada, Taata, abasaasaanidde mu nsi z'Abawalabu n'abali mu nsi z'ebweru, obajjuze amaanyi. Taata, balyoke bategeere gwe Katonda eyabatwala, balyoke bategeere obuvunaanyizibwa balina e Uganda. Era Mukama, mu kulabirira ne mu kujjanjaba abantu baabwe, omukono gwo Mukama kagubakwateko, abali wano n'abali mu nsi ez'ewala, abali mu bitundu ebyewala. Leka Mukama obulungi bwo bulabisibwe. Olwo nno tusinze erinnya lyo obutamala mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Essala ya Kristo mu ffenna wamu. Ayi Katonda ayinza byonna, atuwadde isakaakano okusaba ffenna mu maaso go n'emmeeme emu we yasuubiza, bwe babanga babiri obanga basatu nga bakuŋŋaanye wamu mu linnya lyo okuba bwe basaba. Ayi Mukama waffe, kkiriza kaakano okutwa bye twagala ne bye twegayiriranga nga bwe binaatusaaniranga, otuwenga mu nsi muno okumanya amazima go, ne mu bwakabaka bwo obugenda okujja otuwa obulamu obutaggwaawo. Amiina. Katweyagalize ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusa ekimu kw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Mukama, wulira okusaba kwaffe. Olw'obudde katugende maaso n'oluyimba 3:12 tugende mu kigambo, oluvannyuma 2 bituwuuse binaagenda awasemba. Mukama yeebazibwe. Oluyimba 2:12 3:12 tiwe tutambulira wamu ne Yesu. Mumusara ogwenjiriye mulekitiibwa kye wamu n'abeesigwa be bonna, mugondere era omwesige, tewali kubo ddala erireeta essanyu. Ebisiikirize n'ebirembibwawo, okutya kubuusabuusa, era n'amaziga nago teegabaawo eri abeesigwa be bonna. Mugondere era omwesige, tewali kubo ddala erireeta essanyu. Naku abitwetikira atugyako n'obuyinike, ebituteganya abikomerera singa tuziga Yesu. Mugondere era omwesige, tewali kubo ddala erireeta essanyu. Kakasa kwagalana ssanyu, ffenna bye tulibeera
lusa Yesu lwe tulimulaba abeesigwa mugondere era omwesige tewali kubo ddala erireeta essanyu. Tulitula naye tulitambula wamu. Era omwesige tewali kubo ddala erire. Katusabenga bwe tuli tewali kubo ddala Katonda ayinza byonna eriyinza okuleeta essanyu wabula Mukama mu kiseera kyo n'okwagalako. Taata bw'oti weyagala ensi n'okuwaayo n'owaayo omubiri gwo, ffe abanafu Taata abakozi b'ebibi tuleme kubula, tubeere mu maanyi ag'ekisa kyo. Kale nno tuwanirire, wanirira abasajja, wanirira abakazi, wanirira abaana Ayi Katonda ayinza byonna, kubanga mu kisa kyo bwe wekka ayinza otulaba bwe tugonda. Taata bwe tuyinza okugondera mu maka, bwe tuyinza okugondera mu bye tukola, bwe tuyinza okugonda eyo gye tutambulira, mu kisa kyo tuwanirire. Tuwe ekisa kyo, tuwe amafuta go, tuwe obulungi bwo Ayi Katonda ayinza byonna. Tukusinze obutamala mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Mukama mulungi era ekiseera kyonna kubira Mukama engalo ez'amaanyi, kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Okakase Mukama nti oli mulamu. Weewaawo omuntu omulamu yayogera, omuntu omulamu yayimba, omuntu omulamu yawulira. Mukama waffe yeebazibwe. Gamba gw'oliranye nti nsanyusa okulaba. Oba tomumanyi linnya asobola oddikubuulira. Amiina. Weetaaga okubeera nga omanyi oyo gwokoze ki, gw'oliranye. Mukama waffe yeebazibwe. Bassebo ne bannyabo katutuule. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Kakasa nti wanywedde kacaayi. Ekyamazima teekako ka simayiro. Sekera mu Yesu. Sekera mu ki? Kubanga ekyamazima weetaaga Katonda, weetaaga ekisa. Toyinza kubeera na kisa naye nga feesi eri awo baaginyizenyize. Oteekeddwa okubaako ne ka simayiro akalaga nti Mukama afaayo gye nkola ki, gye ndi. Amiina. Buuza gw'oliranye nti afaayo. Mukama akola ki? Mukama afaayo nabukeera. Haleluya. Mukama bw'aba afaayo kitegeeza nti byonna abikola ki? Abimanyi. Yesu atumanyi, yakumanya, akumanyi, tewali bikyukamu. Mukama waffe yeebazibwe. Ye kati weebali abali abatulaba obuki, obulabe, naye nga nabo bakkiriza nti Kristo Yesu gy'ali afaayo gye nkola ki? Abange. Yesu bw'atyo bwe yakola ki? Bw'atyo bwe yakola ki? Tulabye nti tuli mu Ssabbiiti ey'okwagala kwa Katonda. Ssabbiiti eno etegeeza okwagala, so kwa Katonda yekka, wabula naawe w'okola ki? W'owangaalira. Amiina. Mu kanisa, mu makaago, ku mirimu gy'okola ki? Gy'oli. Atugambye nti Katonda kwagala, naye abeera mu kwagala, abeera mu Katonda, ne Katonda abeera mwani? Tunuulira gw'oliranye, omukakase nti gwe okwagala kwe weekuli. Ogambe nti naye okwagala kwe weekuli awo. Mukama waffe yeebazibwe. Bassebo ne bannyabo, ekiseera kituuse abaana b'abantu ababadde bakyawakyawa, ababadde bakyayiwakyayibwa okukyusa ebigambo byabwe okutegeera Katonda nti antumye kwagala. Antumye kola ki? Akutumye kola ki?
Gamba gw'oliranye nti nkwagala. Oli mukwano gwange. Haleluya. Ndi mukwano gwo, oyo gw'oliranye mukwano gwo. Amiina. Ye kubanga Bayibuli ekitutegeereza ddala okwagala omuntu. Essala etugambye, essala y'olunaku olwaleero, ayina ekitabo gibikule olabe onyiriri ezisembayo, egambye nti katugiddemu mangu nnyo. Essala etugambye nti omuntu atalina kwagala bassebo ne bannya balinga omuntu afudde. Omuntu afudde gwe gwali awo omulamu gwamutegeerera. Amiina. Kitegeeza nti bw'oba oli awo nga toyina kwagala, weetunuulire by'obadde watta mundayo ebyokwagala bikomyewo nate. Waliwo omwe yaŋŋambye nti nze mubuulizi, nze ebyokwagala nabivaako. N'omwami omu n'aŋŋamba nti n'obuddaawo mbubeeraawo ne laavu, byate n'ebya laavu nabikola ki? Nabivaamu. Buuza gw'oliranye nti ebyokwagala obirimu oba tobiriimu. Mukama waffe yeebazibwe. Weebiri bikyusekyuse, tokyalina kwagala, olinga mufu. Omuntu atalina kwagala Bayibuli emutugambye nti alinga muki? Towakana. Bikkula Essaala, bikkula Essaala ku peegi ey'10 Essaala etugambye bweti nti ayi Mukama, tusome ffenna. Ayi Mukama eyatuyigiriza ng'awatali kwagalana bikolwa byaffe byonna tebiriimu. Tusooke tusimbe wakati, era ne wano wali wakati. Awatali kwagala, mukazi gwandaba, naawe musajja gwampulira, awatali kwagala ebikolwa tebiriimu. Kyova olaba osobola okugamba tugenda kuzimba wano, naye awatali kwagala ebyokuzimba ne bigaana, kubanga temulina kukola ki? Tugenda kugula emizindaalo. Awatali kwagala nebikola ki? Gwe ng'owulya sente z'owaayo ziyinza okubeera nga zikuluma nnyo. Tugenda kuzimba pulojekiti, n'otandika okugamba ze basolooza bali mu kulya nki? Ndye. Abo bali mu kulya sente zaffe. Ng'ate nno n'ayogera mbunno balidde sente zaabwe nga n'ekikumi takisondanga. Amiina. Buuza gw'oliranye nti kiri kitya erudda awo? Kiri kitya? Abaana b'abantu ye alaba ze basonda n'alaba nga nnyingi, ne yeebuuza ziri luddawa, n'oluusi nga tegyaweza emitwalo 2. Naye n'agamba ezo sente zaffe, awo ffe tuwaayo sente. Buuza gw'oliranye nti naawe owaayo, oba oli kubali abasonga sente zaffe we ziri. Mukama waffe yeebazibwe. Gye bali mu kanisa nga n'omulala adduka ne mu kanisa ng'ekimuddusa sente, abo balidde sente zaffe abo. Naye bw'omubuuza nti waayo nga mmeka ku ezo ze ugamba, nga wadde 10 takikolanga ki? Buuza gw'oliranye nti osonda mu kanisa oba tosonda? Owaayo oba towaayo? Okuwaayo it's a must. Buli muntu ateekeddwa okuwaayo nga Katonda bw'amukoze eki? Bw'amuwadde. Ne weebaza Mukama. Kaakati omuntu atalina kwagala tayinza nategeera Katonda by'akola. Omuntu atalina kwagala tayinza nakwebaza mu kanisa, kubanga ye alowooza nti obulamu alina bwe babukola ki? Bwe babugula. Bassebo ne bannyaabo tewali we batunda bulamu. Obulamu tebabukola ki? Tebabusuubula. Singa nagulayo dda ne mbuterekaawo ninde lwe ndiwulira obubi nange mbweteekemu weewaawo. Ye abaana b'abantu bafudde abalina sente, abaana b'abantu bafudde abalina ebizimbe, ne mwana wattu olw'okuba nti obulamu tebugulwa ne bagezaako ne badaaga ne bafuba sayidi ne bafuba ne sayidi ne bikola ki? Ne bikola kiddamu nnyo, ne bikola ki? Obanga biganye, tegeera okwagala kwa Katonda kwakuyinako nti nze okubeerawo okwange Epafula si lwakuba nti nina sente, nedda. Amiina. Tolina sente, ne mulirwana we okolaba gwe weesibisa ayinza okuba nga omulabirawo mu nnyumba, naye nga munnange olaba ennyumba nnene nga bw'ayingira mu nju teyeebaka. Webali abayingira mu nnyumba n'atandika munnange n'obuliri ng'ayina bunene, dabo bedi mbuno maki?
mwana wange ng'abugwako ati naye olubugwamu ne yeetooloola n'atandika okufuna ebimutuga, n'atandika okufuna ebimubanja, n'atandika okubeera awo. Buuza gw'oliranye nti bw'oyingira mu buliri weebaka oba teweebaka? Gye bali basebo ng'omulaba ayingidde n'ogiraba n'ogibala ennyumba ya kitiibwa kyokka ayingidde mu kasiisira baka. Amiina. Ali mu kasiisira ye ategeera obulungi bwa Katonda agamba nti Mukama newankubadde ndi mu kasiisira naye ndi mumativu. Waliwo omwami omwe yaŋŋambye nti nze yabadde mukyala yangaye mubuulizi nze wendi ndaba nga ndi mumativu n'ekyo Mukama kye yawala ki? Temuli bamativu kubanga Yesu muganye okulowooza nti akola gye mukola ki? Gye muli. Buuza gw'oliranye nti Yesu akola oba takola? Haleluya, haleluya. Yesu bw'aba akola kkiriza n'ebyo byakola birabisibwe mu baana b'abantu. Yesu muwe ku ssente. Jangu eno mu kanisa leeta miliyoni, leeta 5. Naye gwe n'obeera eyo okwagala kwa Katonda kukubuzeemu ekikumi ky'okukuta nakyo. Mukama kyava naye agamba nti sigenda kukaaya naawe kankusimba ebinusu obiwulire. N'akusimba ebinusu. Buli gy'okola bakuwerekezaako essente n'ekinusu kyako n'okifuna kubanga ne Mukama akimanyi ebinusu obikola ki? Obyagala era by'omwagaliza. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama mulungi. Atugambye bw'ati, sigenda kwogera nnyo. Bakolinso ekisooka essula ya 13 agambye bw'ati, bwe njogera n'ennimi z'abantu n'ez'abamalayika wali abatandika okwogera yesherererere yasharakatara pa. Yesu olwayogera ennimi z'abantu zikola ki? Yesherere rararara pa. Yesu akoze eki? Ne bw'oyogera n'obyogera n'obifuukuula naye nga toyina kwagala. Bayibuli egamba nti bibeera nga bisala ebitaasa ebivugira obuki obwereere biriyerere mpa palalala bwogana naye mu byogana tebikola ki? Tebiriiyo. Haleluya. Bw'oba toyina kola ki? Kwagala. Okwagala kukuwaddeko. Tonategeera Katonda byakola mu bulamu bwo. Okubeerawo okwo kwokka ne bw'oba toyina ssente weebazanga Mukama n'engalo n'enziwulira. Era munnange ate weewuunye mwe mulowooza mwe balina okwebaza ate tebeebaza. Solo sanga omusajja alina ebizimbe 12 naye ye agamba nti Mukama nze yampa. Nze nalinda byeke yali abiina ate n'abitunda naggwamu kati ng'ali kuwalagi emimwa gyamusiiwuka. Nze nkubuulira amazima muga Katonda mu ggulu. Amiina. Kati kyakuwadde akakatono koolina. Gamba gw'oliranye nti koolina. Mugambe koolina. Gamba nti ndi mumativu nako. Haleluya. Bino bibino ebisaala agambye nti bw'oyogera n'oyogera n'ennimi ez'abantu n'ez'abamalayika naye nesiba nakwagala nga nfuuse ekikomo ekivuga n'ebitaasa ebikola ki? Ebisaala. Gamba gw'oliranye nti nze sisaala siri bitaasa. Amiina. Ebitaasa bireme kuvugira gy'okola ki? Olwokubiri, era bwe mba n'obunnabbi n'entegeera n'ebyama ntandika okubikulirwa. Mwami Sebuufu alabika agenda kulya kantu. Kaakati ate ono jjuuzi yavuma gundi ono. Ebyo byonna mu bikolwa by'omwoyo gye biri. Waliyo abasobola okukyusa ennimi. Wano tuli mu lulimi Luganda, tuli wano naye waliwo abantu abatutuddemu nga si Baganda. Era ze nnimi Bayibuli nzeeyogerako si tulimbira ekintu kyogera kyotasobola kuvuunula. Yeshererere kati kitegeeza ki? Rarararara kyeki? N'otulimbira ddala amazima ga Katonda mu ggulu. Mwoyo yakoze eki? Yakoze. Waliwo n'omu gwe nalaba ku TV ng'atandise okubeera ng'ali mu kwogera mbu kaakati omwoyo yakoze eki? Akoze. Nze omwoyo omupasita amubuuza kaakati gwe ssebo anti obujulirwa ayagala buweera mu mwoyo muki? Gamba gw'oliranye nti kabakulimba ojja kitegeera. Amiina. Bassebo ne bannyabo gye bali abatandise okubeera nga balimba
N'atandika kati kale bw'otuuka wakatandika okwogerera mu mwoyo bakutegeere omwoyo yakoze ki? Kubanga ennimi ezo z'ogenda okwogera ziteekeddwa okubaako okuvuunula. Amiina. Ziteekeddwa okubaako okuvuunula. Abantu bagenda otegeeza ebigambo ebyo ogenda okola ki? Okwogera. Era bwe tutunuulira bwe tusijja kgenda eri ku Pentekooti olaba nga abantu abaali mu kanisa mubeeramu abazze okusaba n'abatazze kusaba. Era mu kubeera bali baali mu mwoyo, omwoyo n'abakako, bwe yabakaako buli muntu n'addayo mu buzaaliro naabwe n'atandika okwogera. Omunyarwanda n'ayogera Olunyarwanda, Omukiga n'ayogera Olukiga, Omuganda n'ayogera Oluganda, olw'emasaka ne lubeera olw'emasaka n'olwano ne lubeera olwawano. Mukama waffe yeebazibwe. Abaali baliwo nga tebazze kusaba bo ne bawulira. Ne bakola ki? Bwe baawulira ne bagamba bulijjo n'omusajja musebbeyi kyokka ate ono mukonjo. Mukama yeebazibwe. Ono munyankole bannange. Bwe bali abajja okubeera nga bo bazze kwetegereza biki ebiri mu kanisa. Mukama waffe yeebazibwe. Tulaba olunyirira nti ne bwe mba n'obunnabbi sigenda kubikkula eyo ate nneme ku lwakwagala. Obunnabbi bufune naye ng'ekisooka nabwo kwagala. Okwagala kubikkuze ebyewala. Malayika wa Mukama akole ki? Akuyambeko. Amiina. Malayika wa Mukama bw'akuyamba kagamba nti era bwe mba n'obunnabbi ne ntegeera ebyama byonna n'okutegeera kwonna era ne mba n'okukkiriza kwonna n'okugyawo ne nzigyawo ensozi naye ne siba na kwagala nga siri kintu. Mbuuza gw'oliraanye kintu mu kukkiriza. Okukkiriza kwo kulimu ak'obuntu. Oba mu kanisa ojja kuzina buzinyi mazina gwe n'ogenda tuusiize mu Mukama n'ozina era omwoyo akusseeko gye bali naye nga omwoyo amukako n'emmindi alina mpanvu. Era no mu kanisa amalirizo olutuuka nga dda wansi wa kitanda mu esebo bajjajja kulekerekeraawo. Akuba munne oyo lekeraawo. Amiina. Era erindi ku katemba banziike bulungi gye bali abakolera okubaziika mu kanisa nga bakolera keesi zaabwe tuuka luddawa wano mu kanisa. Nze nsaba bajja kunsabira lwe ndifa. Neddefe ekyo si kye tusabira. Amiina. N'abasamize baakoze ebyabwe tewabirabye. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama mulungi. N'omusalaba ne bagumenya pa. Kati mmwe mumanyi. Amiina. Okusalawo kuli eryani? Bayibuli etugamba etya? Okusinza Katonda omu eyakola ki? Eyakola ki? Eyakutonda tomwogerako kirala. Era Katonda waffe waabujja ku lw'ebyo by'okola ki? By'oyinza okusinza. Kyava akulaga nti okwagala kulungi kusinga byonna. Ngenda mu maaso. Gyekali akabba eyo. Akabbo gyekali. Mukama yeebazibwe. Osinza Katonda mu mazima go n'okwagala kwo oba nedda? Ngenze maaso. Lugirirwaku na okwagala basebo ne bannyabo kugumiikiriza. Abakyala abamu ne mubeera nga mwenobya lwa butagumiikiriza. Oli wa musajja wamufumbirwa, wamusanga asula mu kasiisira, Mukama akuwadde ekisa, muzimbye ennyumba ennungi ng'otandika okumeza olulimi ekirimi. Nze sikyasobola musajja oyo. Oyogedde kiki? Sikyamusobola kakati ate kati adiringa ne Teacher Emily. Takyasoboka kakati ate nagenza omulaba ng'alina extra. Kakati ate yogeza ekirimi naye ku ebyo by'okola ki? By'otegeera. Omusajja mumanyi gye mwava ng'otandika okwesiga ku akawala kali akatamanyi na kwesiga bizigo. Wangi agambye okwagala kukola ki? Kugumiikiriza. Bw'oba olina okwagala osobola okufumiitiriza n'otegeera Katonda wogowola ki? Gw'osinza. N'otegeera nti ekyamazima kye nnina okukola kiri kiki? Kimu. Kusinza Katonda n'emmemme yange. Omusajja ono ye mulekere Katonda. Mukoze muzadde n'abaana 6, mukazi gwo okaddiyidde mu makaago ng'otandika okusibamu ebintu mubwogende. Olaga luddawa? Era ewaffe tebanguwa lwaki tewagendera ddala luli okusooka. Mukama yeebazibwe. Mukama mulungi.
Buuza gw'oliranye nti okwagala kukulimu okugumiikiriza. Bizinensi ogikoze etandise okugiraagira ng'otandika okulega amaaso nti kaakati ate kangende wa mutuula kungo. Mutuula kungo ng'akusimba engo ekiro ng'etandika okutakola abaana bo ng'okitegeera. Ng'okikola ki? Mwe munonooze bye munonooza leeta naye ojja kulaba. Kyokka ebyo byoleese bivaawo ku mulembe gw'abantu bameka? Emirembe emeka? Ogugwo n'emirembe esatu bantu bana. Mukama waffe yeebazibwe. Kaakati kiki ekikuleese ekintu ky'otaamanya gye kyava? Omusamize naye asaba Katonda abeerewo. Asaba Katonda akole ki? Kaakati naawe osaba Katonda kyokka Katonda omwongeddeko kati kiyirizi kiri mu kiwataawo. Basibwa okunyweza bwe kikulira ddawa. Mukama waffe yeebazibwe. Buuza gw'oliranye nti ky'olina kiri luddawa. Gye kiri oba tekiriiyo? Baakitwala oba? Mukama waffe yeebazibwe. Mukama mulungi era ekiseera kyonna. Okwagala kugumiikiriza kulina ekisa. Abantu tebakyalina kisa. Osanga omukazi akutta omwana wa mujja we amwokyeza mu kyoto. Abantu tebakyalina kisa akutta akaana ka munne yadde si ka mujja we akakutte juzi twalaba ka crip akagundi awo ng'omwana omuwala ali mu kulinnya omwana w'abandi ku lubuto. Akuba kibooko nga bw'alinnya ne ku lubuto. Mwegendeza abantu bemulekera abaana. Mukama waffe yeebazibwe. Noddira omwana wa munno n'omukuba. Ate ono juzi twalaba wuwe ng'amukutte bw'amulemesa okubeera mu basajja be n'amugalira mu nnyumba. Oyina ekisa. Buuza gw'oliranye eggoola. Ayinza okukugambira nze siina nina ttima. Olina ekisa. Abantu tebakyalina ki? Gamba gw'oliranye nti gw'olina ekisa gwe. Ate omuntu omu yagenda n'agamba nti nze ondaba n'okundaba mu feesi. Bw'ontunuulira bwe nti gw'olaba nze nina ekisa. Mukama waffe yeebazibwe. Abantu n'otandika okulaga n'abantu gwe n'oyogera n'akamwako n'ogamba nti nze siina kiki? Nabukeera beera n'ekisa mwana gwe. Mukama waffe yeebazibwe. Maama wa Kaviiri munnange beera n'ekisa. Beera n'ekiki Sunday school. Beera n'ekiki. Abantu tebakyalina ki? Obanga tebalina kisa naawe tebagenda kukwatira kisa. Bayibuli egamba nti abo banaakusabiranga omukisa n'abasabiranga omuki. Eri omusajja gy'asomye mu lubereberye essula 12 nga Katonda mwennyini agamba Ibulayimu nti va mu nsi yammwe nkutwala mu nsi gye ndikola ki? Gye ndikulaga eya awatali maama wo. Eyo awatali maama wo bw'otaba na kisa ensi enyigisa ttima. Amiina. Bw'oba tolina kisa tosobola na kubeera ku kyalo kuno n'obeerako wiiki. Kubanga okola bya ttima, bwana bw'abandi obukwatakwata, obba ebintu ebitali bibyo, ekiddako kukutulisa kukwokya juza awo baayokya omuntu awo mu koona. Amiina. Ne bagamba libadde liki? Libbi. Bwe bagamba saamanya kuba nze nali mupya. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama mulungi. Bw'okola ebyettima byekola ki? Naye agambye nti okwagala kulina ekiki? Gamba gw'oliranye nti beera n'ekisa. Beera n'okwagala. Beera n'okugumiikiriza. Mugambe wangula. Haleluya. Bw'obeera n'ebyo tutambulira mu buwanguzi newankubadde nga tolina sente nti Mukama gye ndaga nkola ki? Gye ndaga ndabayo mu abaana abasoma. Toddawo nolowooza mbu nno sente za school fees ziganye era kaakati nze ŋŋenze. Nawulira juzi akaana akagamba nze taata we nalabye nga talina sente za school fees ne ŋŋamba lwaki seefumbirirwa. Kaana ka P7 ofumbirwa ki? Ojja tegeera ensi ggwe. Genda bakukuba emiggo gyo gwe okitegeere. Basajja bakuba. Bakola ki? Mukama waffe yeebazibwe. Kati olwo kulina ekisa. Okwagala tekuba na bujja. Buuza gw'oliranye nti ddala ddala kituufu? Okwagala tekuba na bujja. Bantu nga balina obujja. Oli n'avuga emmotoka n'ogitega emisumaali
n'azimba akayumba kamabaati 10 n'olaba nga akuyiseeko nnyo, n'olaba nga azimbi. Kati bw'azimba kalina ogenda kukola ki? N'owulira obusungu, osobola omwebuuzaako, munnaye nga nze nzikoze ziganye okuwera. N'akugamba nali n'omukubiriza n'antegeeza, n'agamba nti nina omusajja kuno kwempeera obujulirwa nti yaleeta sente ze yazitereka 10 ku 10. Bwe yali agula awantu awo olabye nti n'aleeta bokisi ng'ejjudde binusu. Kati ate oli atunda n'amugamba nze nnyabo bandoga sikwata binusu, twala ebinusu by'egindi. Mukama waffe yeebazibwe, Mukama mulungi. Emu wogattako emu zibeera mmeka? Ye 10 azaala 10. 10 ne luzaala omutwalo. Omutwalo ne gukola 10. 10 neefuula miliyoni. Miliyoni ogimaliriza nga Mukama akoze biki? Mukama yeebazibwe, Mukama mulungi. Kale nno abooluganda abaagalwa, ebigambo bino bitutegeeza okwagala nti tekubeera na malala. Toteekwa kuba na malala olw'okuba waguze emmotoka tokyabuuza bantu. Mbukakati nazimbye ennyumba, omukyalo omu yagamba nti nze kenzimbye ennyumba ngenda kulaba embwa zaakuno. Siddamu kubuuza, ne Mukama n'agamba otyo nkulina. Toddamu kubuuza, ennyumba ekomaawo. Naguno gwako erimu biti, yakola ki? Yaggwawo. Kiki? Malala gaaki? Buuza muvubuka. Buuza omuvubuka kiri kityawo. Sanga akaana katudde P7 ne kalabanga kamaze nnyo, kumbe abantu bakyasoma ne yafuna diguli ali mu kwongerako endala. Amiina. Tewali nkomero ya buli kintu. Buli kintu kiriko entandikwa ate era n'enkomerero. N'olw'ensonga eyo bassebo ne bannyabo, mbategeeza ku lunyiriri olwo nti okwagala tekwegulumiza, tekukola bitasaana. Lwaki okola ebitasaana? Lwaki ogeyageya? Bakristaayo tulina eŋŋambo, n'ogeya ne by'otamanyi, si kyekyo? N'owayiriza. Kati oyo kaakozekoze, oyo siriimu yamukola ki? Bw'osisinkana boyi ne ggaalo batambula, kati abo bakola ki? Baagalana. Ate kaakati muyimbi gundi oyo ne gundi nzenna bakoze eki? N'otandika okwogera mu buli kkoona, naye nga byogera tobikola ki? Kakasa by'oyogera mu kulisitaayo. Amiina. Lwaki tulina nnyo olugambo? Yebuuza gw'oliraanye atugambe tetuba na bujja. Lwaki abantu balina ennugu nga ne mu kanisa gye bali abaziina? Sigamba yawano Ggalamba abantu ne babeera neki nga tebaagaliza. Mwami Sebufu, wali obalabyeko eyo? Sayidiza eyo wali obalabyeko? Abantu balina ennugu, abantu balina obukambwe. Obukambwe ne bubula, nagamba nze n'omulaba nga atabuse n'okutintima. Akola ki? Atintima. Kimuyingidde ekibi, kyagala kutta busi. Otintima ki? Twakalaba abatintima abalina obumundu nabo ndaba bafa kyekimu, ng'ate mwana watte emmundu erina mukuuma naye bafa. Bakola ki? Ye kati gwe atalina mmundu wadde akambe, olina kusaba Mukama akuuma nakukola ki? Ngenze ku lunyiriri olwo. Olwokutaano, tekukola bitasaana, tekunoonya byako, tekunyiga, tekusiba bubi ku mwoyo. N'owalana emyaka 6. Omwana n'omuzzukulu temulinnyanga wali. Alina kye yakola ki? Kye yankola. Kyekikuwalanya. Kyova olaba Daddy Sebufu takaddiwa. Omulaba kubanga abeera Kasimayiro awulira nga ye talina mutawaana. Grace, nze kulaba kyova olaba olinga boy myaka 5 mu gumu, naye olinganga wa 23. Namusanze jjuuzi awe ejjagala ne musanga nga yeeyagala bweyagazi n'abavubuka ba myaka gule bali mu kusaaga. N'osanga olinga akaddiye nagaye nze sogera n'abavubuka. Yeepankapanka, weepanka naki? Ate gwe naawe omuvubuka naye nze sogera n'abakadde. Gwe gwereka kubuulira ekisa ky'omuntu okubeera nga akaddiye, gwe weebaza buki? Osanga abayimbi mbukakati eno kwaya erimu nnyo abakadde, nze saagala abakadde. Kaabula eŋŋano. Mukama waffe yeebazibwe. Ye Katonda abawadde ekisa, emimwa gyammwe mugyasamye. Mugikole ki? Okuyimba kuba kwasama. Nange ndi wano nafubye edda njasama. Amiina. Mukama waffe yeebazibwe.
Teacher Christine gy'oli munnange, kubanga atugambye nti tekunoonya byako. Mu kanisa wano tetulina bye tunoonya, wabula twagala kisa kya Katonda n'okutuwa ku ebyo ebitugwanira okukola ki? Okufuna. Weetaaga mukisa Katonda yagaba muki? Omukisa. Togamba mu omukisa ogenda gujja mu kisaka wali. Katonda yagaba omukisa, era Bayibuli etegeeza nti buli muntu yenna wazaalibwa n'omuki? Omukisa ogulina, wabula gw'otandise ogwejjako bw'otandise okubeera ng'oleeta obuti mu nsawo yo. Ensawo yo etambula na buti. Ku makyanga ogenda osooka kusenyako, era olina n'emmindi gy'osooka ojja kuwunyira bwereere bakutegeere nti gundo yanywaki? Emmindi. Emmindi bwe bulamu. Olwaleero baatandise ozinywa, bali mu mamotoka omwo batambula nazo kakati. Direct emmindi nki? Buuza gw'oliranye nti ogiyinayo emmindi. Osuubira okugigula. Mugamba ogyagala nnyo. Mukama waffe yeebazibwe. Nze kino kye bampa bwe bulamu bwange. Omusajja kye yavudde abadde avuma, omusajja oyo yafudde bambi obadde omuyimbi. Namulabe ku social media ng'avuma abantu abamu. Nze kati nafuuka kirala, njagala mbabuulire Katonda tayongerwako bakatonda balala. Nze nafuuka kirala, gwe nnyinza naye nkukugira bwe nti. Katonda n'agamba nti osaaga, kaakati yita wano buki? Katonda tayongerwako bakatonda balala. Oyinayo bakatonda abalala b'oli mu kusinza. Bw'oba obasinza gw'omanyi, naye gulumiza Katonda wo. Amiina. Gwe gw'omanyi ebyo by'oli mu kukola ki? Bw'oba oli mu ebyo bibeeremu, naye tegeera nti waliwo Katonda ayinza. Kaakati obanga ayinza byonna, agambye nti kubika ku bibi bingi era tekunoonya bya butuukirivu, naye kusanyukira wamu n'amazima. Munda mu mutima gwo beera n'amazima. Gambye oli naŋŋamba nti nze ndi mumativu ne kyenkola ki? Kyennina. Oyina ki? Mukama akuwadde yiika 3 ne mu yiika ezo 3 otandise okukyusa empaanyi. Toli mumativu naye ng'okimanyi n'entaana gy'ogenda okugendamu ya fuuti mmeka? N'ozunza amalogo ku lw'akataka obuki? Nze nasanga oli alimye ewange neŋŋuma, ne mugamba naawe nkuwaddewo, naye bwe nkusanga ng'ate ng'oweeyongedde ojja kuba okoze bubi. Mukama yeebazibwe, kuba mwennyini nze namuguza. Mu kumuguza ne mmanya weeyukoze ki? Kati ate mu kubeera nga mmuwadde, ate ye bw'ajja ne mugamba mukulu, tetukaaya nankuwongeddewo. Nkoze ki? Tompa sente, kolamu bw'otyo. Nze owengeye nakabuye tompita wakuzanyira kozi. Nakabuye w'oli awo manyira ddose. Mukama waffe yeebazibwe. Tonsaagisa nze bino byange naye nga wajja nakakino mu nsi eno. Olaaliralaalira akasente bakasanga mitwetwe. Kali nti tukakozese, waliwo ebyetaagisa okukozesa. Leeta mu kanisa awatali kukola ki? Kusaaga. Awatali kuzannya leeta. Leeta 1/10. Tuleeta 1/10, omusajja ajja tugejjako kati wuuyo ate afaanana bw'ati. Kati ate bwe tunaamwongerako leeta. Wamma si kyo maama gundi? Ngamba maama muzungu. Si kyo. Kwata sente leeta mu kanisa zikole bye zirina okukola ki? Okukola. Nga tebakulaakulana ne kanisa nga tegenda mu maaso. Tegenda mu maaso kubanga oli mukoddo. Oli muki? Era gwe owuliriza nnyo. Kale oli yawaddeyo 5, kati ate ono yawaddeyo 2, gikuluma. Njagala nkubulire buli lw'obeera omukoddo ne Katonda waakumanya obukoddo bwo, era ajja kwongera naawe akukoddo walire. Amiina. Kwata ku ssente oweeyo. Amiina. Bintu byetaagisa bikolebwe. Kale nno basebo ne bannyabo, tumaliriza n'olunyiriri luli olugamba mu ssuula eri ey'okusatu. Yokaana yogera nti, Yokaana essuula ey'okusatu olunyiriri olw'16, kubanga tutegedde nti Katonda bw'ati bwe yagala ensi n'okuwaayo n'awaayo ki? Omwana we omu yekka amukkiriza aleme kubula, wabula abeere n'obulamu obutakola ki? Obutaggwaawo. Obulamu obutaggwaawo waliwo atabwagala? Epafula nfuba, simanyi oba ndibufuna. Naawe mwennyini kola ki? Fuba.
kubanga eno oyinza okuddawo abo ababuulizi kakati bwe batuukirivu era biki teri. Bayibuli etegeeza nti tewali mu nsi muno muki gwe waddawo ne weesirako oyo naga kati kyemaani wange ow'Eggalamba nti oyo ye mulongoofu. Nedda, oyinza ogamba nti Epafula nze mulongoofu, nange siyinza kukakasa. Si kyo Maama Kaviiri? Tewali mu nsi muno muki so nga ate waliba muki mu ggulu. Tandika okubeera nga weetunuulira nti oba yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omubiri gwe abetentewe ku lwange ngezezzaako ntya. Weetaaga okgezaako. Weetaaga okola ki? Gamba gw'olyanye nti naawe gezaako. Mugambe bino bisoboka. Mugambe byonna bikyuka. Mugambe ettima lisobola okuvaako. Mugambe nga tomutya gw'oliraanye. Amiina. Mugambe ettima okyayinza oddisuula. Mugambe n'obulogo oyinza okuba oli mulogo naye osobola obbivaamu. Gamba nze kuba mmwe mutyo bagamba abe kati gwe gamba nze kinnume. Mukama waffe yeebazibwe. N'ologo akaana akato n'ologo olubuto n'okola otya nebikusobera nebikola ki? Mugambe bikyayinza okukyuka. Mugambe nti agabadde amaziga zikyayinza okubeera enseko. Amiina. Zikyayinza okubeera ki? Mubuuzi obadde okaaba nnyo. Mugambe waliwo akwagala. Waliwo Yesu akwagala. Waliwo Yesu anaaza. Waliwo Yesu ayambulula. Mukama abambululeko byonna bye mubadde mwakwatako ebitali bya butuukirivu. Mukama abambaze ekisa. Mukama abambaze amaanyi. Katonda waffe atuwanguze agabadde amaziga atukole ki? Gamba gw'oliranye nti Mukama akusese ku nseko 2:24. Mugamba akusese mu linnya lya Yesu. Akole ki? Katonda waakusanyuse. Kubanga ajjudde okwagala. Okwagala kwe kuzze gye tukola ki? Gye tuli. Wali kutusonyiwa bye wakola. Bayibuli etegeeza mu nnabbi Isaaya essuula eyo eya 43 olunyiriro lwa 25 nti sigenda kujjukira ebyo byonna bye wasooka okola ki? Wali mulogo, Mukama abikyusaamu. Wali musezi, lekeraawo okusera. Weewaawo zikuba engalo nga za Mukama. Mukama abanjagalire. Mukama abeere nammwe. Okwagala kugumikiriza kulina ekisaso sibujja. Okwagala kwo katusabe. Okwagala kwo Ayi Katonda ayinza byonna tekwegulumiza tekwekulumbaza kulina ekisa. Abaddu b'Omukama n'abazaana bo abali wano n'abatulaba Mukama batuulira. Yesu omwana wa Katonda omulamu, kkiriza otusonyiwe byonna bye twagakoze. Kuba oluusi tubadde twambadde ettima obukyayi n'ennugu. Naye ggwe Mukama wekka ayinza otusonyiwa. Tubadde balogo Ayi Katonda ayinza byonna. N'osanga nga tetuloze na ddagala, tata tulogera ne mu mimwa. Abaana baffe tubataddeko ebikolimo. Abaana baffe tubataddeko ebigambo ebitasaanira. Otusaasire, otusonyiwe. Otugambye okutusanyusa. Omwaka guno 2024 tuggyeko endwadde Ayi Katonda ayinza byonna. Kyenva nsabira abali ku TV okwo Mukama. Kitange abeetaaga okuwonyezebwa. Waliwo abatakyayinza genda mu kanisa, abali mu maka gaabwe Mukama. Waliwo abatakyayinza kutambula genda mu kanisa naye nga busungu bwe babatuuse okubeera nga babeera ku zi TV. Ayi Katonda ayinza byonna, gwakyusa eby'omunda. Taata obimenyaamenya.
obizikiriza. Leka Mukama okyuse emitima gyaffe, kubanga ogambye okwagala tekwegulumiza, tekunoonya byako, tekuyiwa. Taata, tugyeko eby'omunda bye tubadde tulowooza, naye okusinga ennyo tujjuza amaanyi, tujjuza amafuta, tulondere ddala mu abo be walonda, n'okkiriza okuwaayo omubiri gwo gubetentebwe. Ndabye ng'oyogera Mukama nti wawaayo omwana w'omu n'abeera ekiddukiro mu ffe. Taata, tuutuno tudduka tusembera w'oli ku lw'abaana baffe abatanadda ku masomero, gye bali abaliyo Mukama nga balaba be basobedde, abaana nga bali ku byalo, abaana nga bali mu kkuba empafu, abaana nga bali mu ggoba enkima mu nnimiro. Ayi Yesu, omwana wa Katonda omulamu, okkirize okwambulula byonna bye twambadde, okukuba ekkubo weeritali nga twetaaga ensimbi. Mukama, abaana baffe gye bali ku ssomero naye ng'ebyetaagisa tetwabibawa, abaana baffe bali ku masomero naye nga badaagana. Ayi Yesu, omwana wa Katonda omulamu, onakkiriza okulya eddoboozi ly'omwana wo. Taata, onaabawa bye basaba nga bwe bazze okukusaba, ng'abali awo bwe bali mu kukusaba. Taata, tuukiriza obulungi bwo, bawe abeetaaga okulya obakkuse bakkuse. Kitange, temuli kubongoota mu bye tusaba, era Mukama bongoosa balabe baffe bokka, Kitange, abatatwagaliza kirungi, baleme kulaba bye tukola, baleme kulaba Mukama w'otuteeka, kubanga Mukama tukkiriza nti ogenda kulinnyisa erinnya lyo we tuli. Taata, ennyumba ebaddeyo omuzigo enaafuuka ennyumba ennene. Taata, abadde apangisa onoomuwa ennyumba mwana asula. Nzikiriza Mukama nti onaabituwa. Taata, n'abatalina bujjanjabi onaatujjanjaba. Obugabirizi bwe tuyita mu ssaawa zino Mukama obituwe byonna, tukusinze obutamala mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Mukama, wulira okusaba kwaffe. Mukama abeere nammwe. Katuyimuke n'oluyimba nga tugenda okuwaayo ebirabo. Abaana mutereere bulungi sayidi eri, tusobole okuba nga tutereeza awantu awo. Tugenda kuwaayo ebirabo, luyimba 193. Nga bulijjo ekimu eky'ekkumi kye kisembayo, omukebezi girootereze ebintu ebyo. Oluyimba 193 mu kipya. Bassebo ne bajjabo katusituke tuyimbe ffenna. Tago kwagala tulina ekiteekanika ekabo yaffe bwekukiriza nefumu kigambo kya Yesu ekyokukifu babutukuvu tunalika mu bigere kisa. Singeni nabo bulungi lwakwagalana nabo twagala Yesu lwetutyo twagala nenga. Okwagala kugumitiriza
sibujja tekunonya bya tekunyiga tekwegulumiza tekukowa moyo mutukuvu otuwenga okwagala kwa Yesu yennyini aloke atubale mu babe eby'omusenyo bwebirirwawo ekabo yaffe wekukiriza efumu ky'ekigambo kya Yesu ekyokukivu babutukuvu tulalika mu bigere kisa moyo mutukuvu otuwenga okwagala kwa Yesu yennyini aloke atubale mu babe eby'omunsi mweno bwebirirwawo moyo mutukuvu otuwenga okwagala kwa Yesu yennyini alyoke atubale mu babe eby'omunseno bwebirirwawo tugenda mu kwebaza n'oluyimba 353 oluyimba 353 tuwaayo kibu kya 10 basebo ne bannyabo okwebaza bwawedde tujja tuwaayo ekibu ekye 10 kwebyo Mukama byatuddiza weewaawo Mukama wange nkwebaza okundatirira emmere n'eby'okwambala byonna biva gy'oli wewe okubeera okabi
baganda bange wampane emikwano gyange bonna bava gy'oli sirina kyakusasula naye kyekusaba nkwagalira buwulire emirembe gyonna kwewaiko nkume mukabi era ne mukufa obulamu bwange bwonna buli mu ngalo zo ontumire malayika ankubire ddala ne mukuba mu maaso go misana n'ekiro katonda ow'ekisa kyonna gwamanyisizza abakwagala nti gwe kwagala taata ne twekebera ne tusiima taata ne tujja mu maaso go wayogera nti tunaawangayo mu nnyumba yo ennyumba ye ejjuzibwa emmere era mukama n'ogamba nti mukama tunaaleetanga ekimu eky'ekkumi kkiriza abo mukama bookebedde abaleeseko eyo mukama by'obawadde taata wagamba nti tukikkeme nakyo nabo bakukemye ayi yesu mwana wa katonda omulamu okkirize mukama okutunuulira amawanika gaabwe kutunuulira emirimu gyabwe egya ofiisi n'egyo eginyoomebwa taata okugigabirira era mukama otume emirembe egyo laba twambazibwe ogwo gw'oyogerako mukama nti tunaabeeranga mukisa tubeere mukisa wonna mukama twambalizibwe ekitiibwa twambazibwe okwagalako leka amafuta go mukama galabisibwe leka mukama taata eri ebirabo ebiwereddwayo obweyamo era n'ekimu eky'ekkumi era okwebaza kwaffe mukama taata osiime okwagalako kulabisibwe tukusinzenga obutamala twogerenga mukama nti obulungi bwo weebuli mukama nga ddala ofuze wonna ku lw'emmeeme emu n'ekitiibwa kyonna mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo mutukuvu mukama wulira okusaba kwaffe mukama abeere nammwe katuddeyo mukama yeebazibwe mweno saavisi mulimu okwebaza omuntu omu yasaba n'agamba nti abasaba mujje mumwebalizeeko ku lw'obulungi katonda bw'amubedde ekituufu ku lw'amaka ge ate ne ku lw'omwana mukama gwe yamuwa kaakati omuntu oyo agenda okwebaza kamuyite ajje wano ayogereko gye tuli oluvannyuma tunaamuwa ekibbo kye yeebaze era mumwebalizeeko weewaawo okuba engalo ng'ajja omukyalo ono yagamba nti mukama sabbiiti ebadde yakwagala olunaku olwa leero twebaza mwenna babadde batwegaseeko twebaza omukama okwagala kugumiikiriza okwagala kusonyiwa okwagala kumala byonna era oyo atalina kwagala okwokkiriza kwe kuba kufu ebyo ebisatu okwagala okusuubira n'okukkiriza byonna byonsatule bigendera wamu awo nno twebazizza abantu bonna babadde batugoberera ku Bukedde TV 1 ne Bukedde TV 2 mu saaviisi yaffe eno Knock All Saints Church of Uganda oba ekkanisa y'abatukuvu bonna ekkanisa eno yawomebwamu omutwe maama Faith Luwalira
eyali omulabirizi w'ennamirembe eyawumula omukyala ye yawumamu ekkanisa eno omutwe ogw'okugizimba. Kanisa eno nesangibwa mu busumba bw'Emwererwe mu busabadinkoni bw'Ekazo ate era mu bulabirizi bw'ennamirembe gye tuzze olunaku olwaleero. Twabagamba buli wamu ffe tugenda kutuukayo, anti eno Bukedde TV ya muntu wa bulijjo. Buli wamu tugenda kubeera nga tutuukawo. Gwe atwagala oyinza okutuukako ku kitebe kyaffe n'otugamba naffe bannaye mujje musabireko eno ewaffe, ffe tetulina buzibu, tugenda kubeera nga tujja tusinze awamu nammwe. Nebaziza abazadde mwenna abazizaayo abaana mu masomero, Omukama tubasabira. Abaana abo Omukama abakuumire, ate nammwe abatannabazaayo tubasaba Omukama abayambe. Mbajjukiza nti olunaku olwokusatu tugenda kubeera nga tutandika ekisiibo. Obudde bw'ekisiibo bugenda kuba nga butandika ku lunaku olwokusatu, ate ng'ennaku z'omwezi 25 tugenda kubeera nga Misigi Parish eno ng'esangibwa mu Kiyinda Mityana Diocese egenda kubeera nga ejaguza emyaka 25. Tubeebaza ebirungi bye mutuwa eby'omwoyo n'eby'omubiri. Twebaza bonna abaagala okuteekamu ssente, tubasaba mujje mututeekemu ssente. Puroguramu yaffe eno okusobola okubeera ku ntebe nkoze ne Enoka awamu ne Mbuuke ne ttiimu yonna, Andrew Tamale awamu ne Icon be babadde eri mu studio zaffe ez'e Kampala. Ku Bukedde TV 1 tugenda kubeera nga tuvaayo naye saavisi egyagenda mu maaso, tusigale ku Bukedde TV 2 okutuuka saavisi yaffe we tugenda okubeera nga tugikomekereza. Aba Bukedde 1 mbaagaliza birungi byereere. Buli Sande tubeera ne saavisi owa Mass ku Bukedde TV 1 ne Bukedde TV 2 ku ssaawa 4 ez'okumakya, saavisi ekyagenda mu maaso. nga bwe tujja bwe twebaza okukitendereza obulungi, naye emimwa gyange gyagala Mukama okuyimba ettendo ly'ennaku zonna. Newankubadde nga nemwa leero okutegeera oba okubulira oba okukweyanza nga bw'osaana, naye nzize gy'oli onjijjuze okwagala. Sirina akaana kusanyusa Mukama wange, nze munakuwo era nalisewangayo gy'oli, naye leero poza kino kyokka onjagala. Mukama onjijjuza okwagala, twala awali oluzi olwo lw'obulamu ne mukuluvaako, kunoonya amazzi gonna malala ennaku zonna. Era bwe ndikulaba n'amaaso ndiyiga okukutendereza ennyo, kubanga okwagala okwenkanawo nga bwe kuli okw'ekitalo ennyo kumpa
kino eky'obyomumirembe eky'obyomumirembe essula y'e16 olugero lw'17 Musa bwe yatunuulira Katonda ayinza byonna omusajja oyo taata n'alyoka alaba ekisa kyo n'okwagala n'alyoka ayimirira ne yeebaza n'ayogera yali kabaka Dawudi nti nze ani n'ennyumba yange okubeera nga Mukama ontuusizza wano. Tulaba ssentebe w'ekitundu kino eky'e Ggalamba awamu n'omukyala Mukama nga bakkiriza ne balaba nti kyali kisa kyo gwali mukono gwo. Taata tegaali maanyi gaabwe okubayinzisa okulaba nga bazaala omwana ono. Era Mukama ne tulyoka tulaba ekisa ku lw'omwana ng'akoze bulungi n'afuna first grade. Waliwo ababiraba ne balaba ng'ebya bulijjo nti bulijjo omuntu afuna olubuto era n'azaala. Kyokka era waliyo abafiirayo, waliyo era abafunirayo obuzibu n'abaana ne bazaala abaana oluusi abaliko embeera etali nnungi. Kale Mukama bwe batunudde ne balaba nga Mukama abo bakoze bulungi. Kyetuva tulaba Dawudi mu ssuula y'e13 nti Mukama weebaze Mukama n'emmeeme yange ne byonna ebiri mu nda yange, so teweerabira birungi byo. Mukama weebale kubanga kisa kyo n'akwagala bwe bayimiridde mu maaso go, era obulungi bwo Mukama kabweyongerenga kubanga emmeeme gabaagaba enaasiimibwanga mu maaso go. Siima maama, siima taata, siima abaana, obakuze mu kwagala kera n'ekitiibwa kyeyongere mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Mutukuvu. Mukama wulira okusaba kwaffe. Mukama abeere nammwe. Kati bassebo ne banyaba ekyo nga kiwedde, waliyo ensonga ndowooza emu ng'omukubiriza tannajja. Mukimanyi bulungi nti tulina development oba okuzimba ekkanisa yaffe. Yeetaaga langi awo wabweru, yeetaaga ebintu n'ebimu ebyetaaga okuddaabirizibwa. Tulina omugenyi wa wiiki. Mugenyi wa wiiki katuveemu mpola gye tumuwe entebe tumwanirize. Entebe y'omugenyi wa wiiki ejje wano. Mugenyi wa wiiki aliwa? Musajja munene bw'ati. Mutuwe ku ntebe awo eri awo nga bwe mukubira mu ngalo omugenyi wa wiiki. Bwe bamuyita Grace, bamuyita kisa. Oyo Grace sebo nga tonnatuula mu ntebe tubuuzeeko. Abantu ba Katonda mwenna mbaaniriza, mbeebaza byonna bye mukola, naye okusinga byonna mbasaba okumpagira, ate okumpagira okw'enjawulo, kubanga nina ebifo eby'enjawulo mu kkanisa muno ne mu kitundu okutwalira awamu. N'olwekyo mbasaba obuwagizi obw'amaanyi mbeera omugenyi owa bwiiki ate azitowa. Mukama abeere nammwe. Naye bannange, nze ku lwange ninayo oluyimba olwange lw'ennyimba, ne bwe mba nga ngenda okwebaka nga ndi nzekka sinda kulwerabira. Omuyimbisa omukulu alumanyi, ne bwe naaba simugambye nti ye yalumanyi taliiwo. Oluyimba lwe nti endagaano entukuvu. Oluyimba olw'endagaano entukuvu, luyimba lwa 23, lwe luyimba lw'omukulu oli. Naye mumalamu amaanyi bwe tulanga oluyimba ne musigala nga mutudde. Tuyimirire tuli balamu tusinze Katonda oyo. Mr. Grace
tosooka kuteekako gwe kikyo sooka okisigaza ojja kituwa tujje kiyira eno. Yimirira jangu ndagaano ntukuvu. Kaakati zino ze ssente ez'omugenyi wa wiiki ezireeteddwa zagenda otubuulira naye atubuulire bwazitoye weewaawo. Bannange mwebale nnyo, mwebale ddala buwagizi bwammwe. Mumpadde sinsi 2,405. Kaakati nange nga baga nti nannyini nange nnyongeddeko omutwalo. Omugenyi wa wiiki ejja yeeronda dda waali naye kubanga okyayagala okutukolera jangu otuuleko mu ntebe. Kaakati omukubiriza waffe kajje atubuuzeeko, manya n'okwaniriza bukedde. Abooluganda Mukama waffe yeebazibwe. Amiina. Ssebo omubuulizi waffe, abagenyi baffe okuva mu bukedde, kwaya bakristaayo bannange mwenna nsanyuse nnyo okubalaba.
abagenyi baffe tulina essanyu lingi okubaniriza mu kanisa yaffe ya All Saints Ggalamba Church of Uganda. Mwebale kwerekereza ne mutusuulira omwoyo ne mujja okutulabako mu kanisa yaffe. Ate ssebo mubuulizi, webale kubeera na mikwano, webale kutusakira mikwano. Tweyanziza nnyo. Ono ye Ggalamba All Saints. Bakristaayo bannange mwebale kujja ne tubeera bangi bwe tuti nga twaniriza abagenyi baffe. Temujjanga okwo. Ekyo mukikuumire ddala kibeere mu likodi nti entebe zaffe twagula za kutuulako era tulina ozituulako. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Bannange omulimu gwe ngenda okuzzaako kati obudde bututwala bubi. Enda kutunda ebintu bino. Ebimu byakwebaza, ebirala bya bweyamu, n'ebirala simanyi oba byaki, naye nga tugenda bitunda. Si weewaawo? Mumpe ssente nno ate mu bwangu kubanga tugenda. Oluyimba nga tumaliriza okusinza bw'essaawa zino n'oluyimba no 3:15 nga tumaliriza okusinza bw'essaawa zino. Abantu ba Katonda tubeebaziza nnyo okutwegattako mu saavisi yaffe ey'enkya ya leero nga tuli wano ku kanisa y'abatukuvu bonna oba giyite All Saints Church of Uganda e Ggalamba. Twazze eno nno twakyamiddeawo Matugga ne tujja eno nakugamba Bukedde TV wano buli wamu tutuukawo era tubasuubiza nti buli wamu tugenda kubeera nga tutuukawo. Ekkanisa eno esangibwa mu Busumba bw'Empererwe mu Busabadinkoni bw'Ekazo ate era mu Bulabirizi obw'Ennamirembe ng'era yawomebwamu omutwe Maama Faith Luwalira omulabirizi w'Ennamirembe omuwummuze
yabayambako okuzimba ekkanisa eno ng'ate era mu kaseera kano esumbibwa omubuulizi Epafula Lubega Kiwanuka yasumba ekkanisa eno. Mwenna ababadde batwegasseeko yonna gye musinzidde tubeebazizza. Olunaku olwaleero lubadde Sande ey'okwagala. Oyagala munno. Mukama waffe Yesu Kristo yatwagala era okutwagala okwo kyeyava awaayo n'omwana we n'atufiirirako konna kwali kwagala. Gwe okwagala okumanyiimu ki? Oyagala munno nga gwe bwe weeyagala? Oba ettima lyeri kufumbekeddemu? Olunaku olwaleero bwe bubaka bwe twebuliriddeko ku sabbiiti eno ey'okwagala. Kwaya ya Saints yeridde mu ndago olunaku olwaleero. Akatundu ke tumazeeko awo babadde bagezaako okusonda ensimbi ez'okwongera okuddaabiriza yeekaalu y'omukama eno. Twebaziza kwaya wamu n'omubuulizi atuliisizza ekigambo enkya ya leero. Olunaku olwokusatu tugenda kubeera nga tutandika ekisiibo. Awo nno abakkiriza mu Yesu Kristo mwenna mwetegekere ekisiibo. Omukama atusaasire ate twongere okubonerera ebibi byaffe, twongere okumwekwasa, twongere okumuddaabiriza olw'ensobi zaffe. Nkoze ne Mubuke producer wange ate era mbadde ne Enoka. Ngenda z'omwezi 25 Misigi Parish egenda kubeera ng'ejaguza emyaka 25 nga weeri ng'eweereza omukama. Reverend Father Kiwanuka Achilesi, mwenna abayita bannamisigi abasomerayo, mwenna ababeerayo, abazaalibwa nammwe, abafumbirwayo nammwe abasuubira okuwasa. Olunaku olwo tubeereyo tujaguze olunaku lwa parish yaffe. Misigi esangibwa mu dayosisi eya Mityana. Mwenna abatwegaseeko mu kusabbiiti eno tubeebazizza, twebaziza ne kwaya yaffe awamu n'abakristaayo aba All Saints Church of Uganda esangibwa mu Busumba bw'Empererwe mu Busaabadinkoni bw'Ekazo ate era mu bulabizi bw'e Namirembe. Sigenda kusukako wano, mbaagaliza sabbiiti ennungi, tusinkane sabbiiti ejja. Mubeere bulungi, akuume ow'ekisa Yesu.